kimperezaako nga abayimbi bategeezebwa enteekateeka yonna zaawedde bannaffe abawuma bategeeza nti abayimbi bagenda kulonda nga 28 omwezi guno gwennyini byakyuseemu eby'omulundi guli baali balondera ku ssimu ne balaba nga akalulu baali bakabba ku supiidi y'amaanyi nnyo mu mbeera eyo omukulu gwe bayita King Saa yavaayo n'omukulu looya we omukulu Elias Lukwago akalulu ne bakalinnyamu ne kaggweeraawo mpolampola kati olukiiko nga olusasuludde okuba ate nga bategeeza buli muyimbi kira oli Kampala oli Gulu oli London omuyimbi yenna olina kubeera ku National Theatre woyinza okuba ate ng'ojja okulonda akalulu kagenda kubeera kakapapula kabokisi kagenda kubeera kabokisi we bagenda okukabbira oba bagenda okuba ate nga balondera ku bwalaali kuba ku ssimu baalaba nga obululu bwa sindi bwali bweyongera ku supiidi y'amaanyi ate nga abawagizi abalaga bo bagamba nti ba King Saa mu mbeera eyo kati bannaffe abawuma bategeezezza nga 28 akalulu kagenda kubeera kakulonda ku kabokisi mulina kubeera ku National Theatre Gardens bagenda okubeera mu nteekateeka eyo omuyimbi oba oli Kyannamukaaka oli Mutukula ng'oli Tanzania oyagala kulonderako mu Uganda ng'oli muyimbi enteekateeka zeezo transport go eteekamu tewali agenda kuwa transport bw'obanga oli muyimbi ng'oyagala endongo ebyokulonda akalulu kaali kattabu nnyo mu nsonga eyo zennyini we tuyingiriddeawo wennyini n'omukyala gwe bayita full figure ono nno yabadde headmaster ow'okuvuma mu ggwanga Uganda essomero aliggaddewo nno mu nteekateeka eno olukiiko olutuuziddwa olunaku olwaleero ba tiktoker nga omanyi nti omukyala ono full figure yegulidde erinnya okuba ate ng'asiba buli amuvuma mu nsonga ezo era nga gwe yasembyeyo okusiba bamuyita Simple K oyo napukamiing naye bamusibye ekitalya paka nga 21 okumuzza era ng'ono yamwesibako n'agamba nti yamuzaalamu omwana oyo gw'alina Museveni mu nsonga ezo full figure olunaku olwajjo omukulu oyo yasibiddwa Simple K ne gwe yasiba omulala bamuyita Dr. Sefuko omukulu oyo naye kati mu lukuŋŋaana olubaddewo ne bannamawulire ne ba tiktoker nga beetondera omukyala full figure ne full figure naye yeetondedde abaali bamusuubizza okumusiba okuli kusaasira Donizera n'abalala bonna ne bakadaama n'abannayuganda bonna be yali avumye full figure ne weebuuza tutandikire wano wulira full figure kati ekyokuvuma kye mbadde mwekwasa mwe bakadaama basekadaama baffe baani tukigadde ekyokwatakinga abantu kuba mbadde muga nti headmaster teacher wenanyini essomero nze ndi very sorry eri Uganda yonna nziramu okwetonda buli muntu gwe nanyiza oba gwe navuma oba gwe nalumba oba kasani kusaasira oba Donizera oba bitakisi oba ani yenna oba kadaama kila muntu kila nani nga nakwatakinga ndi very sorry ekyokwetonda kya buntu tuyige okusonyiwagananga tukolera wamu nga bannayuganda tutwala Uganda mu maaso kuba mujja kwenoonyeza ebizibu mukabe bazadde bammwe omuntu gwesobola kusonyiwa mu bulamu bwange ku nsi maama we ne wakaba n'avaayo ekyenda ye Simple K sisobola Simple K eyamuzaalamu omwana aganye okumusonyiwa akadde kanali kitalya omukulu oyo Simple K olukuŋŋaana luno omukulu full figure ategeezezza nti Sefuko amusonyiye era enteekateeka okumugobera ku mpapula ze olunaku olwa Sefuko bamuleese ne bagamba ajja mmuzza mu nteekateeka eyakyali kitalya era ng'olukuŋŋaana nga bwe lubaddewo omukyala ono omukyala full figure era yeetondedde Catherine kusaasira agamba ebyakusaasira nabo emboozi eva wala naye biibino nze njagala bagamba wemba nnyomba ne kusaasa temuyingira mu mitu yange nakusaasira entalo zaffe ne kusaasa zaffe za famire zavadda ate anavadde netondera Catherine kusaasa nenfukamira ng'ensi nayo nendaba kubanga nali sifumitiza by then era kimu kye navuma kusaasa kyali kigambo kimu kyali mujjayo ebigambo nga Sefuka bwe yanvuma badda bivumako ku Catherine kusaasa wafukamira nakusonyiwa nafukamira ng'ensi yonna eraba mu biseera ebyakasikisi era mwatuuka n'okugamba ndi kusaasa ntute wa Museveni naye nga tesi yantwalayo mwe bagiwadde omuliro mwemu ekizibu kubanga gw'oyagala comment oyagala ka like so oyagala nvume kusaasira wa nze si wano okuvuma ndi wano okwogera ekituufu ndi wano bwe yavaayo n'agala tafunye mu NRM era navaayo n'empa endowooza yange nga nze ne mbagamba ffenna kabeere ba NUP kabeere ba DP kabeere ba FDC twafuna dda mu gavumenti kubanga ffe gavumenti bw'ovaayo n'agala tofunye mu gavumenti nga oweza n'engoye 10 ewaka ng'ovuga V8 ng'olina kampani y'ebizigo n'ogala tofunye mu gavumenti obeera mukyamu eyo yendowooza si kuvuma si kuvoola naye yaba ayagala muwagire mu buli kimu kati oba simwagire ngagamba ndi nkoze eki muvume mulumbi era mwanda bawano navaayo ku nsonga z'abawalukagga naye mbagala tekyali ekituufu kuba Catherine kusaasira oli abeera mufu ate abayimbi tubeera ba Luganda era namulumba bwe bakola bandi ne misaki nga bavuddemu
navao nemba nyonyola bulungi nemba gamba na wandoza nemba gamba kasa ni kusasa yatambuza ko kukibina nga imeko taxi nga group atambulya kuye nemba lagana una mu birundi auna atambuza ko group namanga kuye kitoke nemba gamba kyala mayinja wa amanyo kubanga twagenda nga mu byalo nga baga tugenda mu bamayinja mayinja wa amanyo wabasikana ne kasa ni ekyo kijagena maso misa kyagaga wala na wotaleta kyaswa kutambula mu byalo okukwe kuwendo woza sikuvoola ate sikuvuma sikutyobola aho tewali wona tobola kasa ni kusasira era sidanga mu kumuvuma domo tobola okujja ko nga ine ensonga ze ku mutima obanga ina akantu ku mutima gwe nga kesigaliza kuvadda ndi very sorry nkwe nyongera kwetonda nawo yetonze full figure bali bamusuubize komera bamutegeeza kyalina okukola kuvayo mu kamera yetonze full figure olweluwedde era agambye ku muyimbi ono gwe bayita Simple K agamba nti muyimbi agambye ne president enyimba ze tazuuliranga nako wadde tamumanyi namumanyi nina gamba nti ayagala kutola nyimba wa Museveni mumumanyi bulungi abantu abatamanyi president Museveni kamba buulire president Museveni awuliza nyimba za ddiini era president Museveni bw'atuuka kwaya yeyimba mugimanyi kwaya batayimbye bali abasajja abazinanga abanyankole abalina obusuwa be bazina abakola bebebyo naye president bw'atuula ebeera kwaya muzeeyi akolagana kwaya nyimba za kwaya kabera bebekulu kabera bakasani kusasa kabera bani okuyimba nga muzeeyi tanabatuula bwatulebera kwaya era erungo ekolo wane munyonyo muzeeyi bwayajja okulonkinga manifesto ekyali bagundi bona bonna okuyimba kubanga mayinja yali opposition n'akyuka full figure gwe kutegeezeza abadde mu press conference onako olwaleero nga yogeko ne ba tiktoker ne bannamawulire nga yeetondera eggwanga ebbanga lyabavumidde agambye Sefuko yamuvuma nnyo mu luzungu lwe yayiga obuyizi wulira main point yange si yakunegayirira main point yange si yakunfukamirira no way Sefuko bankubira simu nga kuliko omusajja gwe bayita Yiga Salif kwaliko Frank Abaho kwaliko Chumi kwaliko ne bamoyana ne banetondera ne mbagamba nze mbasonyiye sibayinako obuzibu bali bamaze kufukamira naye ne mugamba Sefuko wakoze byo kuteekamu bajjo ze bajjo yampa wabirako genda ku parking ya bajjo mwetondera nangamba era mami ngenda genda ne muganda lwaki ovuma abantu ebigambo wetu wabadde omuvumira kyo kutuka kwe nangamba nabadde noonya content ne musonyiwa eddakiika zaali ezi tolina kyoli vaayo nze nkulageko nze ondaba nze ngenda kukakasa full figure tolina kyokugamba you were useless you were stupid tolina kyoli gyo reporting anage gye reporting nina kamisona mami kulikayo mu State House